Joseph Noyo yali musajja mukujjukujju nze simanyi ngeri gye yagenda mu Rwanda eyo. Rwanda gyafubutuka ate n'ayingira Kenya. Okiwulire oba okwegatta ku Bebekulu kuba nakimanyi oluvannyuma nga Bebekulu yaliyowa e Kenya. Naye mu kye nawulirako nti yagezaako like oba okumwesamba n'akuba ennyimba bageya nga baluyita bagaye Kenya. Kati abireeta ku we twabeeranga ku Deviate kuba entabiro y'aba artist bonna Baragamuffin ebiseera ebyo yalinga Deviate. Kati abireeta abantu babiwuliriza tebabitwalanga ki ekikulu empawa n'ageya tebabitwalanga kikulu naddayo nadda ng'akubye combat y'amagye ne Bebekulu olumu ne bajjawo ne basalako ekifo ekyo nga bakuba combat zinnyini green oli omuzibu ennyo. Ebyambalo tubyegomba jjukira Lucky Dube yabyambalanga mu nnyimba ze nga buli omu akyegomba tulaba step embiri azitintinze. Ndaga Jose Chameleon ave Kenya akoma wena abakube nga wadde Kenya abakubanga wadde Kenya ngabe n'emputu kati paka we yajiba malamu. Musajja atambula nnyo agenda ke Rwanda era nagenda ke Rwanda eyo nga ku kisaawa okumawo nga waliwo ekipande kye kinini kuba yakolako mu garaji zeeyo nga makanika nga anoonya obulamu yakanika ke Rwanda n'akanikako n'akanika era Rwanda Chameleon mwana waayo era ennimi ezo zonna Chameleon mugezigezi musajja mugezi Katonda yamuwa amagezi mangi ate jjajja Tiger ajja ne instrumento Chameleon agimukubidde ngamba Chameleon yankubidde instrumento tugende mu Truvine tuvoisinge nitugenda tukola ate obulamu bw'ensi bunyuma kiro laga Jose Truvine laga Jose yakubye instrumento yakubanga instrumento ye yagikuba laga Jose no ralagaddi empeta kamukuba empeta ayya Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Twavanga mu club eno ezeno ate n'ogenda mu club zeno naye nga jjukira nti White Nile yalingawo ng'ate yeeriikiriza Siriki nanzenwa nga badijje bava muno okyegera ne bagenda nga babasuumusoba okulaba nti bamaanyi ate ne bayingira mu ziri kuba ziri ze zaalinga zitoopu. So Ragamuffin Jose ni Ragamuffin Junior Pliers. Waliwo Junior Pliers. Yenze kuva danze Junior Pliers. Ragamuffin Junior Pliers. Yes. Mumala okukuba awo White Nile muzikwasa abantu bagamba nti abasajja abo nno bagenda kuba babuzibu. Mutandika ddi okuyingira studio nawe okuyingira studio ate ne mugenda ku professional level ne Ragamuffin Joseph Noyo yali musajja mukujjukujju nze simanyi ngeri gye yagenda mu Rwanda eyo. Rwanda gyafubutuka ate n'ayingira Kenya. Okiwulire oba okwegatta ku Bebekulu kuba nakimanyi oluvannyuma nga Bebekulu yaliyowa e Kenya. Naye mu kye nawulirako nti yagezaako like oba okumwesamba nga bw'olaba nti bagamba nti abantu bagendanga e London ono najjanga mupya ng'abantu baagala nnyo okyegera kumwerabisizaako kati awo naye ndowooza bwafunira chance n'abeerako club emu ba 2000 mdoza bali bagita 2000 ngekuba reggae ekuba raga n'abasampolingamu e Kenya abasampolingamu ne bamu ayo ne ba Lucas bani gye bamuzuulira nga asobola olwayingira studio Ragamuffin Jose Chameleon bwe yagenda e Kenya okusangayo Bebekulu kigambibwa nti Bebekulu yasoka mwesamba kati yamugira naye ono ndowooza n'atandika okubanga bamuwuliddemu eddoboozi ly'abantu ne bazuula oba ontegeera n'atandika okufuuka ensonga awo ndowooza bw'atyo kati bw'afuuka ensonga oli ndowooza naye n'atayagala nnyo mwerabisa nga ate naye w'amaanyi eyo kitegeera kati ate ono n'afuna Lady Sun bw'afuna n'afuna mukwano gwe Lady Sun ne bakuba
Nakuba ennyimba bageyanga baluyita bagaye Kenya. Kati wabireeta ku wetwaberanga ku Deviate kuba entabiro yaba artist bonna baraga mafini ebiseera ebyo yalinga Deviate. Kati abireeta abantu babiwuliriza tebabitwalanga ki ekikulu empawa nageya tebabitwalanga kikulu naddayo naddanga akubye komba teyamajene bebe kulu olunne bajjawo ne basalako ekifo ekyo nga bakuba combat zinyini green olyo muzibu ennyo ebyambalo tubyegomba jukira lake dube yabyambalanga mu nyimba zinga buli mwache egomba tulala step mbiri azitintinze kugamba oluyimba naluteekawo nere Kenya lukutteyo ngeno teri era bwaluyitanga bagaye bali abana Kenya paka Chameleone nyimba ze yazirikodinganga mu 9 ochegera zatandize yatandikirako okiwulira naye ate zavuga mu 2021 biri nga gugwako biri nga gugwako ne biri gumu katatenze biri gumu nange ndio kandi codinga Sugar Mami wa Joy Tabula BK studio laga jeze Chameleone ave Kenya akoma wena abakube nga wadde Kenya abakubanga wadde Kenya ngabene input katolong paka we yajiba malamu musajja atambula nnyo agenda ke Rwanda era nagenda ke Rwanda nga ku kisaawa okumawo nga waliwo ekipande kye kinini kuba yakolako mu garage zeeyo nga makanika ng'anoonya obulamu yakanika ke Rwanda n'akanikako n'akanika era Rwanda Chameleone mwana waayo era ennimi ezo zonna Chameleone mugezigezi musajja mugezi Katonda yamuwa amagezi mangi kuba Chameleone amanye ennimi nnyingi ne bwe yagenda Zimbabwe yadda ne Sindiyona uwa mdiwa wangu so ndiyona n'afunayo olwo kwegamba nga buli bwalaga agenda agezaako okwongera ku kintu yalina creativity mungi okusinga Nzuula kuffe yafangayo nnyo n'okubeera nti alemezaako nviri azikyusakyusa era azikolamu buno dread tuzikoze ziganye kitegeera bwatyo nga ye buli sawa yekyusa ye brandinga bulala so mugaraji Rwanda je yafubutuka nayingira Kenya ayingira ndoza nafuna emikwana atobaawo awo sinza kunyumiza nnyo story eri munda kuba sigimanyi saagala na kulimba naye nga bwe yava Rwanda twamuwulira ate Kenya java awo n'atandika oyingiza ennyimba nezikwata Chameleone okuva mu 2021 akuba ennyimba paka leero album ya Mpawa Nageya ye yaliko Mama Mia oba Mama Mia yaddayo buzina alusabika iyo album erabikanga waliwe yasooka then Mama Mia yo neryoka nalusabika aluleeta nerubayitamu lwakusanga wa nerubayitamu anzira ndali mu kibuga era nga ndi mukujjukujuga bwe nkugambye mu music industry ndi mukujjukujuga mwendi oli mu kibuga awo kwa White Nile mu kibuga kwa White Nile lukusanga yo laga mafinidio zaluleta nga kakuba bukubi kati akantu akadongo olwo abantu balukkiriza Uganda mama oba kitobere oba kiki oba kikingolo jawulira abantu badduka buduse bate banawera kisaawe kujjula bali badduka buduse bona ne bekunganya wano balaba omusajja ajja nga n'okwekyusa ye yekyusa nnyo amanyo olusi ng'ateekamu amalala n'agasabikako gane bumasamasa ng'akyuka buli saawa ye brandinga nga byonna abikola gwe byomulabire ne muga Katonda wange ye Kenya yayigirayo obukodyo bungi obwongera ekintu kino bwa kutiisa anti music waffe wa showbiz yayiga kyebayita showbiz nakikozesa wano ng'ate abamu tetunnakiyiga n'essimu eyo ng'agyetakulirako nnyo ffe tetumanyi byabanyiga yetakulirako nnyo tuli naye naye nga tosobola kumanya byabanyiga byagira ng'ompozi olwayize emitimbagano gitandise okukola ki okuyingirawo kubanga twagendangako ne mu cafe yalinga ku Deviate ebiseera ebisinga agenda n'abeerako byatayipinga byaweereza tuyimirira awo n'amala biweereza ne tuddayo mu Deviate nga tandise okuba omugezigezi ow'enjawulo okuffe legendary Mama Mia ono ya kuinspiring oba Mpawa Nageya okuyingira studio okole Sugar Mami oba naawe time ono ganti nedda muno mulimu abayimbi abalala betuzze tuwulira obo kitegeera kabe ne Chameleone baba yawulira oba beyayagala ffe twaberanga bwalinga oyagala oba omuyimbi wano wapetanga ne role model owa wano then owawa we Jamaica waffe music waffe mu Jamaica chovola banganze Pliers atenga waliwo Chakademas then Chakademas and Pliers otegeera kati wano buli muyimbi
yayina role model we Jamaica. Chameleon yali ayagala Buju Banton. Bebe Cool ali mu style ya Buju Banton. Butcherman Buju Banton. Black Boy Buju Banton. Nze nayimbanga Pliers. Master Parody Bobby Wine ngera nabo bali amu Pliers. Ochoya ne chakadema so kitegeera bwetu kyo. Kati je tugenda nga tukula buli muntu nakakata ne dobozi lye nakakata ne ebibye. Oyingira studio. Nze studio najiingira yali abuzibu nnyo. Kuba studio nakwata sere zange nenzi wa Titan takuba. Tukubye bloke wali omukwano gwange bamita John Rubuzi bwe buwate abebuwate mumumanyi bulungi nnyo. Rubuzi bwakubye bloka sente azirese emitwalo 10 tujikutte tujiwaddani tujirese mu studio wakasiwukira tulikodinge tusanga Titan mpoza ali mu nteekateeka ze zibuuka tuzimuwanga leero tuzimuwanga leero encha tukomawo tugamba twabuukinze studio nga batugamba ani gwe mwazi wa doisi mukozi wa wano oyo muvuka tubadde tuyamba muyambe kuba abadde n'ekitone ekirungi ninga si mukozi wawo Titan takuba nga yayise mu Belgium nesete yazimba Titan webali bwe yakomyewo mu myaka emingi ennyo sete yansanga mu governor nangamba ne mubuulira mugamba wali sente zange Titan obadde bwere banga lyo nalina sente zange pasete sente yazimba Lubuzi wagwe sawa naye sente bazimba sebo Lubuzi kwayomeka sente bazimba kyo kyama kyange kuba sente zaalu ne zaalu ndala nnyo pana magoba sabigenda bukuba Titan mukaka munyoto sobola mtu alaganya speed mwake na bitabo kati bajibanga jali emitwalo 10 ejaluli kakati tubale tosobola mtu alaganya speed yampa sente naye byali bya speed mukaka munyo omanyo omuntu okubanga Titan kuvadda mweto waze bo kitegeera Junior Pliers nansanyukira tuli mu governor tugeze mu Afirigo kubana yendoza sawa zinairansubira ayinzo kwa ya joining somehow ngayimba olusina Afirigo fina tuwadenga tuwadmire nga twagalanya Afirigo eyo jiraba tujagala nnyo okuba nti Moses byakola byanjawulo ng'omuyimbi abikoledde ebbanga tebyanjawulo n'abayimbi bonna abali mu bandi eyo banjawulo kati nga tujeegomba buli omu era nze osobola okundabako e Kampala mu wiiki esembayo mu mwezi mu governor osobola kulaba bulabi Afirigo tosobola kundaba mu kifo kirala ebiseera ebisinga okujjako mu Kampala ng'olyanguze oyo amanye ennyimba zange kuba tebakyatugula nnyo wabula oli amanyi bw'oyimba amanye ekitone kyasobola okugula naga nkolera akalango nyimbiraayo nina omukolo birthday nina omukolo party bweti nyimbiraayo luyimba ne mutegeeragana awo ojja kundaba kweja emikolo naye tosobola kundaba alaba mu bukiraabu edda bwe twabangamu nti kano nti kali ngenda lwansonga nga nzize kola era nga nandeesa anvaluinze nti ddala ono gwendeesa agenda kukola kino Titan takuba naye Titan akasente paka Belgium emyaka nno ne giwera Titan nga tadda kuno yakadda kuno kiche wazaako sereka amabuloka mugakubye emitwalo 10 Titan takuba nze nali sikuba nze nalinga Kampala nga naveeyo eri ebuwaate kuba twasomanga naye ebuwaate oyo Lubuzi naye nga naye ayagala okuyimba nga ye yansanga e Kampala kati sente ne zibulako kati n'agenda n'ayiikira n'akuba amataffaali 5 n'egira n'angamba 10 lino nirese tulumbe eyo kasiwukira nitulumba Titan esente n'azibuza sete bwazibuza bali batusekerera busekerezi kati ekyaddako ningenda mfata ku studio ya Joy Tabula nennemeraawo nembeera balaba omusajja atavaawo neyimbamu nenyimbamu waliwo omwami bamuyita Roni Ndawula nawuliramu byennyimba nagamba omanyi okuyimba bikinankwatamu nga wenza okuli omuntu bwawandiise alina amaloboozi malungi nnyo nangamba kati wano wandiise wano biki okitegeera nga bankwatira bukwatulwa kisa nintandika obbeera mukwano gwabwe siyinza nakugamba nti nina ssente ez'omuzindo zennyizijukira nti naziwa studio eyo eya Bike ne bankolera wabula baali bandabyemu nab'ekitone kugaba sente nawangayo bwa cholo bwa kweyiya waliwo Athakedi nangamba oyimba nnyo ebintu ebikusinga obukulu nga nkoze olimba balita Joana byengamba bye bino biwulire kwe kusalawo kwange beera nange tukumagane nonze gwe munnange siri musajja mugagga naye gumikiriza lwali lwa mukwano nenga lwogera ku linnya lyo Joana tatangambe ebintu byoyimba bikusinga obukulu can you do such yaditamanyi nnyo Luganda kola ekintu ekikufaanana kola ekintu ekiri bweki yiya mu folk song nonya bwoti kati kwe kuyijukira kwatampola namukadde oyinzo
nentandika okugenda nga ntegeera byaŋŋamba ne mpandiika Sugar Mami kati ne lubikka Joanita lwe nali nkoze nga nze lwe neesigolole twakola ne lubuuzibwa John oli gwe nkugambye olwasooka ne lubuutikira ne lukwatayo kati lukwatayo ate jjajja Tiger ajja ne instrumento Chameleone agimukubidde ngamba Chameleone yankubidde instrumento tugende mu Truvine tuvoisinge nitugenda tukola ate obulamu bw'ensi bunyuma kiro laga Jose Truvine laga Jose akubye instrumento yakubanga instrumento ye agikuba laga Jose no ralaga ddi empeta kamukuba empeta ayaya nga Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. ng'akuba yakuba empeta ya ragadi instrumento ebyo ebiseera nno nge instrumenters kuba bukubi n'agikuwa gwogende kubanga twalinanga microphone za Shure nga ka computer bwe buno bu desktop kati ndoza nga teeka kasa bulungi gano maloboozi ng'agamba gende walala okola amaki amalobozi kati nga trackers kubira bayagaddi kuba yakubira oyo yakubira Chaga yakubira Moze gundi Jennifer nakuba yakubira bangi netalina gwe yakubira instrumento olimba ne tafuuka nsonga kuba omusajja alina omukono ate nga alina like alina kyalina ekyamanyi kyentegeeza mu nkintu kyekitone kyalimu naye nga Jose waba akuba ennanga agatta ngatte tonto tonto n'agattako ekirala n'alikodinga tonto chegera nga ajimanye naye nga kodi zino okukwata kodi bwati dabo nga tabikola nga olaba abazimanyi nnyo bakola biti ninga akwata kodi n'agigatta n'amanya nti nkubye eddo n'agattako so n'agatta n'amanya nti abakinze ochegera bwati nga mugezi nnyo naye nga ate naye ebyo ebintu era nabyo yabiyigireyo mu Ogopa nga bamuli kodi nga naye gye yabiyigira oba okubye Sugar Mami Dusaze Madi Tiger ja legendary jjukira yera twalinga naye mu dancehall nga tulinga ba Luganda kuva dda nateeta omu nga nkole wa Dr. Lujja ba Rota yanga bake wa Dr. Lujja ku MD Sound bali bagita Mugongo Disco Sounds wa Dr. Lujja ku bazadde clinic we nasangira ne Menton Sama mu 97 nalina akamusinkana nanfaako naye nga awo twalinga ne Tiger nyonga Orlando ne Menton Sama bwe bavaawo oba bwe babagula egundi ne bagamba nti batusedde nga bagamba substitute baabwe ye Junior Players ne Mad Tiger ngera naye jajja ayita Mad Tiger era still ruboera kuva dda Mad Tiger ruboera kuva dda Mad Tiger sebe ajala yo ate Mad Tiger yali mulala nnyo kuba Mad Tiger yali mugezi nnyo okunsinga kubanga yali mwogerezi wa filimu kukamukamu ng'ayogerera filimu ng'ate shoye bagirinda bulinzi eyo okugira banga olaba bajingo kati shoye nga bagirinda bulinzi nti agenda kwogerera ku lw'omukaaga ekibanda kijjula kiti bosi we n'akwata sente katandika butandisi oyo omuzanyisa era omubala abaatandika mubalemu abo bajingo Luwera alina dread ye oyo Luboyera alina bidread ebinyirira biti ebinyirira nga ne muyayo weyo ku 5 bayitayo ku 5 nga ku 5 we wali mama we java nganze kupichiera kigere kiyajjanga luvanyo fe twabiti muganda wange nenga Luboyera oyo yanjagala nnyo anjagala nnyo paka nekati muntu atasobola twala wadde wiki 2
ngatambuza pliers oli otya ne lwaki tojja Kampala biba byakuyomba buyombi abantu bakunoonya abantu bakwagala kati nasanze mukwano gwo mu governor yabadde n'akasente kako kuwa takulabako kuba tulina bakwano gwaffe abaatambula otegera bagenda ne badde omwo mu governors club ze bacakaliramu ab'emyaka gyaffe n'amubuuza junior aliwa ye n'amwokyayo oba akakadde n'amubuuza naye junior aliwa nga tajja mutikka byange kati ebiseera bisinga baami ankubiriza nnyo nti labikangako ennaku ezimuwa mu kibuga mu bifo abantu bakwebuuza bakumisinga naye nga mikwano gyange abandaba eyo era abampuliriza story ezo nina nnyingi naye nga mukimanye nti obulamu tebukyalinga buli bwe mutumanyiddemu oba mwatulabiramu bintu bingi bikyuse olw'obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa tubulina kuba tulina abaana okitegeera Katonda yatuwa tulinawo ku baana obuvunaanyizibwa n'emirimu tegikyalinga giri nti ebiseera biri talenti yo yakuyimirizangawo ennaku zino sente zo zizikuyimirizaawo abantu ababoboling music balina sente bafuna ababateekamu sente ababobogamu music abo bafuna ababateekamu sente bafuna mangu ba manager ochegeera ne bakola ebintu ng'essaawa zino bye biyimiriddewo omuntu bwawulira oluyimba lwagu n'aluwulira ku radio gundi n'aluwulira ku radio gundi agamba lulabika lwe lusinga lwe luliwo nesi be muwulire nnyo nti be bayimbi wana abayimbi be mutawulira ddala be bayimbi mu be mutawulira be mutalaba kuba tetulina oluusi busobozi buteekayo nnyimba aba radio batono nnyo batera okugamba n'okugamba muleete nnyimba zammwe naye era bw'ojja aba ayagala ndabiraayo kyokola ki bw'alukuba leero nga bw'oli enkya talukola ki taluddamu okitegeera ndabiraayo ky'olina kyekizibu ekyagwa mu muziki waffe nguzi yajjira ddala mu muziki waffe okiwulira n'emwonoona kati tebakyafa ku talenti kyova olaba kati music takyalina wakuyimba abantu banoonya likes oli ayimba bigambo bugambo biri awo si kuyimba nakweyambula kunama kwogera bigambo byansomatu nga tosobola nabiwulira ng'omwana watusaawa zino omuyimbi n'okuwemula bali bwe bati omuyimbi kitegeeza kati ffe abaabiremu aba batabikuliramu okitegeera essaawa zino temutuwulira naye gwongezangako n'ompita n'oŋŋamba nti nina share live bweti jangu tuwemu ojja kuwulira quality music owa quality nendi asinga n'aba bagenda okunkubira live obujja kusobola owulira ku music waffe n'okumumanya era kati nebazanya abatesitesi wadde nze tebannampita abazenga bateekateeka ekikadde nsaba nange bannange muntunule mu music waali bategesi mwenna sijja kumenya ono oba oli mututunulemu wetuli naffe mututegeke badanso mwejjukanyemu tubajjukanyemu tubajjukizeemu obudde obwo tubalage ebintu byatandikira yes tubajjukizeemu nga tuli mu instrumento z'abajamaika twakikolanga tutya otuwulira olete Raga Jose addeyo mu Raga Jose Mad Tiger abere mu Mad Tiger Junior Pliers adde mu Junior Pliers ogenono ne Black Boy jali ekawempe bangamba wakati imamu wa muzikiti naye era asobola otuwaamu oleta abantu abo olabe ekintu ekyo kirabe ekinaaba nolwekyo ntusaba naffe mututegekeko abantu batulabe abantu bamanye kuba omuntu we bamutegeka babeera n'obudde obw'okulihasinga ebintu bye naye kati tugwa bugwi mu bantu oli bw'aba ayagadde n'akuwamulaga Pliers ogenda kunyimbiramu wali tokoze lyaso na bakubi bamanyi oluyimba lumu lwa Sugar Mami tebamanyi bipya byolina ochegera n'ebyali awo wakati tebakola ki tebabimanyi kati n'obeeranga omuyiga kuba toli asinze nabakubi bagenda kuba biralo yimba kirala temukwataganye kati ebuwe buzibu nti olusifa abamu bantondo tubyesonyubira ddala n'otandaba wantu wonna paka we naafuna oyo antegeera asobola okumanya ni nsobola okuba nanteeka mu banne bali asinga ennyimba zange n'enkuba show wali n'owulira ojja kulaba ng'alaba Pliers ne Kyakademas ng'obalaba buto obalaba kuba ennyimba zonna tuzirina waliwo badde otuuse nga ndaba mu babiro Jjajja Luboyera ajja Chameleone amukubira instrumento Mad Tiger agamba tuwandike kuva dda oli mujagujagwa wandiika okuwandisa ndi muwandisi nyimba kweri twalika ku Monster era nyimba nyingi abantu bangi bonna nabawandikira besijja ali na mubiru ali na mawandika Simbalala nyimba nyingi awo eziri kiregeera tugenda kugenda waawo tudde wano Luboyera jangamba manyi nti instrumento yino kati jukira ffe engeri gye twali balagamu ffe nga tekitwetaagisa kutuula kusooka kuwandiika wabula tulina kugenda kugoba instrumento eyo mu studio kati yalina ekintu kyekyo nga wogamba nti omuntu alina theme obulamu bw'ensi bunyuma kiro
ng'alina theme alina omulamwa gw'ekintu kye oba kiki nze namuyambako naye kiki embaka peeni era n'amaloboozi bw'ogenda n'ogawulira essaawa zino oluyimba olwo ng'oluwuliriza mu origino ojja kuwuliramu eyayogera pliers kuba nze nalubaakinga era n'ebimu nabiwandiika ne tukola obulamu bw'ensi bunyuma kiro ne lufuuka ensonga Masaka n'awuuma twakuba Masaka oyo buli katundu buli kabuga era Masaka kyovola bayeetayiga buli mwaka Nabugabo Sand Beach Kasozi y'omu kubasooka ku posteri Masaka nze mukolera wa mu Truvine studio yalinga awo ku Kizito Towers producer kyo bannange mwerabidde omwana erinnya lineerabidde Geoffrey yali ayitibwa Geoffrey Kagusunda Semambo abe bali mu mwenge be bali mu club ebyo ebiseera ngate club ya sponsoring abayimbi abasinga ne shows ezisinga ofunye Sugar Mami Jaja Mati Tiger Luwera afunye obulamu bwensi mutandise tulinawo tutaatalaga olwalira abayimbi bajja ne bagamba bakabi neze sibagaana bakabi mu budde bwabwe ne naffe twali bakabi mu budde bwaffe ate buli muntu abaako obudde bwe ekintu mukikwate mukikole nga mukyalina obudde obwo naye ebyokwagala okukuba n'okumanyiira ba legend mubiveeko let us respect each other mu music fraternity tubeereko ne gyetweyonga ate ndowooza nze legend kusaidi yange abawankizo nnyo kubanga lwe lutambi olutandika oba tomanyi jjajjaawo nga tomutwala nga kikulu maama we yava muki kitaawo yava muki ntegeera nze bwe simanya Sebatta nti wakabi mba ndi kuki bwe simanya nti Basudde wakabi bwe simanya nti Kafeero wakabi mba njogera ki nze nabasooka okuba wakabi alaba abaana abo abayimbi abakadde tebanya kibatugamba disrespect eyo bato bange mugireke terina gyebongera kati nno mmwe mulina n'ekintu byemukola ffe bye tutaakola muyimba ennyimba 10 mu mwaka gumu ennyimba 10 naye nze ne gyendi eno buli muntu amanyidde ku Sugar Mami ayinza okugaa nti tamanyi luyimba lulala lwa Junior Pliers naye nga ne kati ekkubo eryo lye natema oba omukulu ogwo gukyaliko naye bo mu mwaka gumu akola vidiyo ez'emiliyoni nga 10 ennyimba 20 ddala abalala bwegumya naye bwe tudda mu calculation tebakifunamu era kyovula bakati ennaku zino abayimbi bangi olaba vidiyo ze nga nnungi naye nga talina zisho gyazikuba bangi saagala kumenya ono oba oli mubamanyi nga vidiyo alina n'ennyimba olaba nga azirina naye nga talina sho ze depression okuyitirira n'okwekyawa bagenda kati sawa zino balalu ddala bakuba abantu bagamba banywa enjaga bakola baki muganda wange nga tunywedde bintu ebyo ffe myaka naye okugamba twali tutuuse waawo tutuuse kubivaako nga woga nti nkuze naye nga tetutuukanga kaawo ne depression gye balina yeyo bateekamu ssente nnyingi ate ne bafuna kiki ne bafuna kitono kwe kweyambula okuwemula n'okufutya alina okuyiiya bamulabe buli bwe musanga abaana obusungu kyovola banze ne zino sho sitera zibeera kubanga ababeeraku banoonya bafolowa nze sinoonya bafolowa gwe yanda banonjagala emyaka guli gwe nsinga okwagala okusinga ono agenda okundaba leero anvuluge kuba tojja gwandabye leero tojja kumpa respect kwenkana eyandaba wali nga ndi wali ntegeera nze sinoonya nnyo bafolowa Jajja sinoonya nnyo bafolowa legendary kagukupa kagusengeka kaguwandika wano ndaba abantu era bannange anyway kanve waawo legendary okubye Sugar Mami akutte Luwera peni ye peni eyo wasooka okuwandiika n'ekwata okuyambako obulamu bw'ensi ye peni wasooka okuyambako ko n'ekwata oba wali wayambako ku nnyimba endala abantu bangi abantu bangi mabega kubanga nze nagenda okuyamba ku Mad Tiger ate nga nabeera dda ne Kyaga mu studio ate Kyaga ate Chameleone ye yampitanga kuba yalinga alikodinga Kyaga mu studio ate nga ne Kyaga abakingani Chameleone oba ntegeera nga twakola dde ebintu ebirala omuli amaloboozi gange omuli oluuso omukono gwange ekigambo ekimu oba ekirala kubanze saagala kugamba bantu tize nawandiikira gundi wabula okubeera mu bintu by'abannange nali nanyigira nnyo mu bintu by'abannange mu kuwandiika n'okubaakinga ennyimba ezimu era zemuwulira nga luyimba ki olwa Kyaga lwe wenyigiramuko
Chaga nyimba ze zisinga zaagala okuba nti zifaanagana bw'oba oziwuliriza olw'eddoboozi lye naye njagezaako okuddamu okubuuza Chameleone kubanga yampitanga mu studio nakayita Junior Pliers lino yajja ommalayo nenzija kuba Chaga ndowooza twali mu biseera ebyo twagala okufaanaganyaamu ku kye tukola naye nga nsuubira nti nalimba akenzeeko ennyimba za Chaga eziwera 2 nyimba nyingi n'abayimbi bangi nze nagambe sinoonya ntalo na kutakula naye bo beemanyi kati nsaba nnyo ba artist abamu obudde buno mukimanyi nti kivaluwinga artist nganze ng'okuvaayo n'oyogera bye nali nkukoleddeko okusinga nze okujja n'embeera ng'eyeesoma ku mikutu gino mbu nina kye nakukolera ontegeera muveeyo mwogere tusobole okufuna abaana abapya bano abayimba nonsense nsonyiwa si bonna naye abamu ku abo abayimba nonsense abasobola okuba nti bandize gye tuli n'omugamba nti agundi okuyimba ebyo ebitatuukiridde gende wa Pliers akole ki akuyambeko kubanze bantu bangi babansindikidde omulangira Ndawuso oyo yansindikira abantu era yandetera n'Irene Namubirunga yakadda kuno mu studio waalima Namakula era n'ennyimba ezimu ez'amaama alima Namakula ayinza okugamba nazirimu era ezimu n'okuwandiika endala ezimu mu kuwandiika era nga njagala nnyo n'alima paka ne kati oyo omukazi muwe ekitiibwa kinene nnyo yannyongerako kinene ne mutabani we muganda wange muto wange MD bannyongerako kinene nnyo mu level yange ekitegeeza legendary toli jjajja w'abayimbi kyokka waba n'abawandiisi gwomu ku bajjajja baabwe nze nina ekintu kye ntera okwogera ku Bebe Cool tetwefuna nnyo kufuuka ba mukwano okuva emabega ne Bebe Cool mu butuufu alina ekintu kye yakolera abawandiisi ne baproducer ekyali ekyenjawulo ennyo ku bayimbi abalala ye yatandika okuvaayo n'alikoganizing abawandiisi ne baproducer okutandika okuwulikikira mu nnyimba wundi producer olwo abayimbi okumanya bafutyanka ne batandika omuzza wansi olw'ekyo bamwandikira ekyo tekirina kubanga ye yamala yali ate amaze okumanya ekiri international level international njagala ogende ku booklets z'abayimbi abanene ab'omu nsi yonna era ojja laba nga gundi yawandikirwanga gundi yali bwete kubanga bo olwo copyright law ewaabwe nti yali yatuuka dda buli muntu kyakoze mu copyright law olina omulicognizinga ebbanga lyonna ontegeera singa era wantufuna copyright law n'abo abadde beesirisiza tebajja kwesirisa kuba bigenda vaayo ontegeera oluyimba luba lulwo nga lulwo naye mba nalinamu eddoboozi nga nina kapasente kenina ofuna ontegeera wano abantu twemalira olinajja n'agamba nze yali producer nze yali omuyimbi nze yali omubakinzi naye nga mulimba bakyali bange muveeyo mubuulire abantu katuli mu history abantu banyumire ku history banyumire ku biboozi nga bino naye nga mwe mwogedde nze sigenda kuvaayo kuvoola na kwogera kwono kati nyinza okugambayo oluyimba lwe munyumirwe nnyo lwa magnetic oba wali ku Monster nali mpandiikidde Junior Spark oluyimba nga ndeese track ya special request ya Chakadema San Pliers witi ye yagikuba eyo instrumento nange mu studio owulira bajja ekirawo twabangawo ne jaamu engeri ya jaamu ng'ekiro tujja emizindaalo ne bagifulumya ne ja studio luusi we bati instrumento ne baziteekamu eziri eno ne tujaamingamu bwe baagiwulira bati kuba baalinamu muwogo ne boogera n'omunene ne badde emmanju ne batandika oteekamu ebigambo naye nga yali yaani ya Junior Spark bambi nali muwandikiddemu oluyimba jangu njikuwe bibi lavu janjagala bibi suubiza sikulumye bibi omukwano nina mungi njagala omanye mukwano nalulungi liya kwagala oli mulungi mu byobugaga bye nina osingira siringi oliko kakkala langiyo yankuba tolina nabbala olina enyambala ne bawala bano bakutyawa ne Kampala luyimba lwa Junior Spark ne boogenda baluyita pibi ku internet ojja kuluwulira ekitegeera kati yagenda okujja enkeera kireka nga witi yalidde enguzi ne nannyini studio nga baalidde akasente kuba baali baalina muwogo ate jeefu ekintu kyayagala akisasulirawo akyagala kulimba ne balukuba engeri bo gye baali nti balina capacity mu bantu balina audience ne lujja
nenga instrumento nze najikuba ne witi nga tukubye luyimba lwani lwa Junior Spark. Yes. Olene bajja abiteeka wa Junior Spark. Junior Spark yayiya n'agenda afuna producer oyo. Producer ye yakolange wa Street Kid yani. Yakube nyimba za Street Kid yani. Steve M. Steve M bapya. Njogera kubali abakadde yakube nyimba za Street Kid ezasooka so abugali bindi bwata akuba ne bass ku stage live. Ne tugenda yo ba wandege yawo studio yali luddawa. Naddamu n'agikola nga anyize nga Junior Spark anyigidde studio eno n'antwala mu studio endala ne tekyasobola kuvaamu bulungi nga kino bwe kyali kisimbuse kiri kyali n'omwoyo ogusookerwako kubanga butuufu naleeta eri ne mugamba kuba kino kyengenda owandiikira mukubanze nali omuwandiisi era Junior Spark namuwandiikira ennyimba nyingi kweziri okwo mu June ne tuluddamu remix era nze naluwandiika oyo wa Boni Uganda nina bayimbi bangi benkoledde ennyimba singa tuba ku TV oba kyo olunaku lulucha n'ogamba nti kati twagala nnyimba zonna ze wali otaddemu ebibyo tube nazo zisukka mu nnyimba 20 ate nga z'abayimbi kakati anti nze nsaba siri wano kubavoola naye mutwagalize naffe abantu bamanye ntulina bye twali tubakoleddeko ovaayo n'okyogera obudde buno tekirina kye kikujjako tuli mulembe omukulu tekina kye kikujjako sawa sino microphone weriwa tekina kye kikujjako si kyekyo kyendiko tuinspiringe n'abantu abalala usanga akojo kwefutyanka n'okwezibikanga eggunju kagenda kukoma wano leero abantu baveeyo bawa abantu anti kakati ebyo newe nabiyimbamu naye kati nyimba ezimu abamu kati ngolo lwa Simbalalo lwa Irene Namubiru twali tuliyimbye nze naye ne version weeri ne wano njirina okakasa original weri abajagala nga alina akawakano ba munnamawuli oba mukiggo jja wendi nenjikuwa wabula bampita mu studio nava Jinja ku radio na linko ya ku radio Jinja ne bampita mu studio bebe kulu nga aganye okuvoicinga nga bagamba mu ani yali avoicinze ebyo ontegeera nga yaganye nga alaba kijja vaamu oluvanyuma entalo obo kyegera namala tuukawo nayimba kati nasuubira nti kankitwale ize kuba mama nali muwa respect mama Arima kankitwale ize bakikole yangamba kitwale ize Irene ajja kubaako kyakoze eki kyakuwadde kuba luli nali mpandise luyimba lwange ne Irene twalukolera na mu studio ya Ediawe era ne ddoboozi lya Ediawe mu Simbalalo original mweriri nga backing oluyimba olwo ye twakiro twalukola kiro naye nga nze oyangatta ku Irene yali ani yali omulangira Ndawusi nga Irene akomawe Uganda naye nga Irene alina ennyimba ze yazirikodinga ziri awo nga tezisobola kuvuganya ate nga sawa zino munne we bayimbanga Juliana kuba baali aije nga Juliana amaze kuba taata w'abaana yani okiwulira nga ayimuse nnyo aliko hype kati nga naye anoonya ennyimba ez'Oluganda kati Ndawusi n'amugamba nina omuwandiisi namumpa era Ndawusi nkwebaza ku ekyo kuba Ndawusi naye yagatta ku bulamu bwange nnyo Radio Simba muganda wange Agasekalala Junior n'abakozi bonna aba Radio Simba Koni Nalugwa banji bambi bagattako nnyo waliwo Dembe Abati bagattako nnyo Radio Simba WBS bangattako nnyo kuba kyendi ne legacy yange be bagizimba kakati bakugamba batya nti ate amaloboozi go gano katuteekemu ago n'agago so kati bakuwa nga woyinza okugamba nti nze nali nkola ku radio Jinja naye nga nze simanyi nti radio eno yongera okunsuula abantu e Kampala tebakola ki tebampulira radio ng'esinga kudda eri mu Kenya bikibaba soga nga banjagadde era nga ni munnaabwe nnyera era teri muntu ayali busoga budde obwo kubanga nze nabeera ku radio nga ne Megadi ali ku radio musawa zezimu naye Megadi yali yasoma nga nze saasoma naye nga muganda wange kiralamu mizani ekutuka nga mizani ekutukamu nga abantu bampuliriza era abasoga mbebaza kuba bampagira era nabo balina kye bagattako ku bulamu katugambe naye nga musically ogenda ovaako nkola Katona agenda okujja eno apima mu Bebe Cool yaliko nga yaliko ate nga Bebe Cool era akolagana ne mama kuba bali bakubye Sambagala Sambagala enyenyezanga mukadde akabina kanye era waliwo olunaku olumu Bebe Cool yayita liwo nga alina gyalaze nze naluyimba mu Pama Award n'alima ku stage olwa Sambagala ya abantu bamanyi Bebe Cool asinga bamanyi
kuba twalina ebitugatta mu studio nga bwe nkugainze ndi muwandiisi byesijja kuddaawo nnyo kutotola twalina ebitugatta mu studio muno endi ng'ate nno endi entaddewo ng'omuyimbi waayo nze naluyimba ku stage mu Palm Award ne lutwala award tetwawangula awadi wabula ffe baali batutaddewo nga wogamba nti mu intervals otegeera nga tulina nga ze nnyimba ezikutteyo alina Sanjo Katebe Bekulaleka yali mu safari ne tukuba naye nga luliro tubaddeko lwa Simbalaala ne basanga mu studio kati mama yandaga nti mujja bimaliriza Irene Kasawo ali mujja kugira Irene yawako yampa emitwalo nga 10 nti Junior tujja labagana ne mbalekera eddembe lyabwe ne ngenda naye tiyakimaliriza Irene teyakimaliriza obudde buno ayinza okungamba kati lunkolera ki naye lwamukolera impact mu budde obwo wayongerako value mu budde obwo kubaze zimu ku nnyimba za Irene Namubiru ezamututumula wanewa e Uganda mu budde zalete ntisa ku brand ye ezamututumula n'olwekyo Irene nawe nkubira omulanga yonna gy'oli kuba gwe nsubira tokyegaana ate oyo teyakyegana olw'ensonga omanyi lwaki abantu abamu ng'abo nsobola obanukulayo nti yakula bamayiminga nnyimba z'abazungu so amanyi nnyo kye bayita copyright ate amanyi nnyo kye bayita okuba nti alicoganizing omuntu yali amukoledde ki ekintu nkusaba munesiri bulungi embeera mbi erudde eno embeera mbi nnyo erudde eno nk'oyo okutambuza ebigere nendya nensula neki byonna si birungi Irene bwobaako ne koolina mwana sulaya omukono naye embeera si nnungi kyagala kugamba nti embeera nnungi si nnungi